Kitalo nnyo kitalo ddala amawulire twagakuwadde munanga ag'okufa kwa Nnaalongo Maggie oba yali mukyala w'omugenzi AK47 yali omuyimbi. Bambisaasira abaana bano, abaana be baalesse, taata yavaawo oba taata yafa, kaakati ate ne maama avudde mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire si malungi era gannaku eri ddala abaana bano abato. Kaakati no munnange okufa kwe kuleesewo ebibuuzo bingi era ng'ate era okufa kwe ebyama bitandise okuba nti nno bivaayo. Eddie Mezzaya wuuno avuddeyo munnange n'abeera ng'ate ayogera ebyama by'omugenzi. Omugenzi mbu yamugamba ebyama bino ku Serena nga bali babiri, naye ate kati munnange waafudde ate Eddie Mezzaya n'abeera ng'ate munnange ebyama abigamba eggwanga. Mbu munnange omugenzi yamugamba nti baamuzaala ne sickle cells era munnange zibadde mbu zimusumbwa okusinziira ku Eddie Mezzaya. Sinkana yajja nannona emakindye mu motoka ye ya Benz nga nange envuga eyange ne zigenda nga zeegoba ne tugenda ne tutuula ku Serena. Bwe twatuula nannyumiza ebigambo n'aŋŋamba nti Eddie, nazaalibwa nga nnina ekirwadde kya sickle cell. Kati amaze okufa tewaliwo lwaki ate kati nkikweka. Mbadde sobola byogera ng'akyali mulamu. Yaŋŋamba nti yalina ekirwadde ekya sickle cell, naye naŋŋamba nti olw'okuba nti ewaabwe waliyo ssente, famire ennungi, abantu kizibu nnyo okumanya nti alina ekirwadde kya sickle cell. Era Maggie abadde ku treatment ennungi. Maggie mu Ngereza, abaana ba Maggie bonna B'Amerika nga baafunira empapula ku jjajja, era abaana badde babeera Amerika olw'obulwadde bwa sickle cell, nga jjajja tasobola kumukkiriza kubeera n'abaana. Era olubadde obbazaala nga jjajja abamuggyako, ng'abaana babadde babeera n'ani ne jjajja mu Amerika. Era Eddie Mezzaya y'omu munnange avuddeyo n'abeera ng'ate agamba nti abaana b'omugenzi mbu munnange jjajja oba maama wa Maggie oba w'omugenzi kati Nnaalongo mbu yabadde abaweerera. Mayanja famire si yebadde mbu eweerera abaana. Okusinziira ku Eddie Mezzaya, katubeere nga tukuwa akatambi kano. Uganda ng'ekimuzza e Uganda ng'ayagala abaana be babeere close ne famire y'Amayanja. Ekirala kyamuzaayo kubanga Eke okuva lwe yafa abaana abo baali distant. Kati Maggie n'agamba nti njagala abaana bano bamanye famire yaabwe, era n'akiteesa ne maama we. Ne bankubira nze essimu nga nkugambye badde nafuuka wa famire nga tuli tuti. Nga Maggie ekimuzaayo abaana mu Uganda, abaana bano abadde batutte Uganda babeereyo emyaka 2 basobole okubeera nga bategedde famire balyoke baddeyo mu Amerika. Era jjajja y'abadde abaweerera. Maama wa Maggie ye maama wa Dr. Jose Chameleon era nga munnange ye maama wa AK47 kakati abeera nnyazaala w'omugenzi. Munnange amawulire g'okufa kwa Nnaalongo tegaamuyisizza bulungi bambi, n'amaziga gaamuyiseemu. Kabeere ng'atunnyonnyola ye kyamanyi ekiyinza okuba nti no munnange ate kyekyaviiriddeko Nnaalongo oba nnamwandu wa AK47 okuva mu bulamu bw'ensi eno. Mama nga kitalo nnyo. Kitalo. Musujja yalwala omusujja.
nagenda bamurifaringa Ensambya yasooka mu malwaliro eyo ne bamurifaringa Ensambya Nsambya ng'omusujja gulinnya nnyo nga tebalina bulungi bikola ne bamusembesa ne bamuweereza eno mugambye bajjudde naye nga embeera era tebadde ya mulembe. Kati wano mubadde amazeewo bbanga ki? Atuukiddemu ICU leero obutuuse ng'embeera yatabuse? Ng'embeera yatabuse fulu tugambye ne tukwata mangu emmotoka ne tujja tumusanze era ng'ali awo yaboyana buboyani. Bannanga abalongo malagaleka abalongo bali ku ssomero we twogerera tebannakitegeera nako. Nalongo agenze abadde mulwadde wotegeera ddi nti obulwadde? Si nnyo nti oba abadde mulwadde just ng'omuntu tubeera mu nsi ng'olinamu ebikutawaanya naye nga tebikutwala mu ddwaliro. Yes. Bwetweyongerayo Balista Tima avuddeyo n'alyoka agamba nti famire y'Amayanja mugikwate bulungi kubanga bambi bye bayiseemu byo bye bingi okusoomoozebwa kungi kwe bayitamu okitegeera katubeere nga tumukuwa. Kati Nalongo afudde. Kati omuntu nga Kamiliyoni wakusanga mukuwo n'agamba blood nva mu maaso tambula oveewo asobola okukola ekintu kyonna. Bana abantu balina obulumi naye yo famire y'Amayanja bannange bannange yo famire erimu obulumi. Siwulirangako nti Nalongo mulwadde, sikiwulirangako. Siwulirangako nti Nalongo mulwadde. Nze ne video share price yasoose okukola ndabye ng'ey'okusaaga kyobula mbadde ngezako kunoonya Shira ajambuulire what really happened, ki ekituufu ekibaddewo. Banne mwawulirako nti Nalongo mulwadde. Banne buli muntu ali e Kampala asooke yeegendereze. Guno omwezi tuli mu gwakumeka? Gwa 7. Ono Julayi ayinza okuba agenda kutwala abantu bangi. Bannange Julayi ono si mwangu. Bannange Julayi ono si mwangu. Mu wiiki emu naakalaba emirambo egisukka enaku peegi ya Shira Price. Mwena obwedda bali mu kugamba nti simanya namwandu wa director wa King David Primary School mbwe obwedda takaaba simanya biki munnange. Shira Price wuuna abaanukudde agambye nti buli muntu alina engeri gy'alagamu ennaku ye bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate agamba. Mukyala wa director mubadde mwagala akaaba atyo. Mubadde mukimanyi nti abantu bakungubaga mu ngeri ya njawulo. Obwedda ndaba mu comment section enkaaba ya new curriculum ye nga talumiddwa nnyo. What makes you think nti tolumiddwa nnyo ku muntu gw'omaze naye emyaka 2 mu bufumbo? Internet eno bw'okaaba ennyo nti ate yeesenza budde nnyo. Bw'otakaaba nti oyo talumiddwa lwaki? Mumulowooza nti buli omu n'enkaaba ye. Abakyala abamu bakkakkamu, abamu akaabira eyo muba eyewalala. People have reasons as to why tebakaabira awo. Abantu balina obulumi bwabwe nga bahandlinga pain different. We handle pain differently. Osanga oli n'akaaba naawe yeekubeeri. Osanga oli ng'obulumi bumutuddemu ng'asirise. Osanga oli nga tavaamu wadde ekigambo naye ng'amaziga gamuvaamu. Osanga oli ng'avaamu ebigambo naye ng'amaziga tegamuvaamu. Mwenna abagenda okutulinnyira mu bigere nga tugende Bukomansimbi okuteekayo omwami wange. Tusiimira ddala era tusaba Mukama abatambulize bulungi amagenda n'amadda. Abazze wano buli ayina kyatodde, buli ayina kyatuwadde. Bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ono namwandunze mwagadde teyeekwekeredde. Teyeekwekeredde nga bannamwandu abalala.
abalaze kikyali oba oli yafudde ebye byawedde yalina okutambuza obulamu bugende mu maaso bannamwandu b'omulembe guno naye waliyo abeekoza ne beekwekera ddala mu ddiba ly'okwekoza ne balimbira ddala mbu balumiddwa nnyo naye nga babeera tebalumiddwa kaakati ono aggyeyo ekifaananyi kyonna oba oli yafudde tetugenda kubeera ku by'oli yafudde tulina okutambuza obulamu mu maaso wuuyo muwulirize n'abakozi mwenna bino ebigambo omwami wange yandibadde abyogera naye kandyogere kubanga kati ezendi muligabiiri so bannange tusiima busiimi obuweereza njagala obazzaamu amaanyi abazadde ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula so tugenda kutambula njagala bazzaamu amaanyi abazadde tugenda bawa saaviisi ate gano amawulire nga gwe gasaasaanya uganda yonna ne gasaasaana amawanga gonna kubanga gano amawulire gatuuse kwali gyezira ne gagenda ne gasala wonna wonna obwedda abantu bebweru batukubira amasimu mayitirivu so nga bwe gasaasaanye bwe gati era manyi bwekito bwe kigenda okudda ng'ate kyamukisa ku luno so bannange kyaddaaki munnange emitima gy'abannayuganda egyabadde gyewanise ginakakkanako Fred Lumbuye wuno avuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza nti amawulire agayitingana nti no Honorable Mwanga Kivumbi simanya yafudde mbu si matuufu kale kabeere ng'abituwa anjala kukola disclaimer oba okulongoosaamu waliwo akatambi akatambula ku social media akalikodingiddwa nga kagamba vice president wa Buganda era nga mukulembeze wa national platform amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ka president Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable Mwanga Kivumbi nti yafudde anjala kugamba nti abika yabikanga njala kugamba nti abika yabikanga so eyakoze akatambi ako mu Luganda lutuufu tuga nti abika yabikanga njala tegeeza bannankyukakyuka bannayuganda mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano Honorable Mwanga Kivumbi gyali mulamu akyali mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi oba gye mumanyi ng'etabi ewali SFC Military Barracks gyakyamukumidde so akatambi akafulumye eyakakoze yenna tukwebaza kyewakoze kirungi nnyo naye mu Buganda tugamba nti eyabise oba abika oba eyabise yabikanga so tukwebaza okubanga akafulumiza naye njagala tutegeeze eggwanga n'okubategeeza nti Honorable Mwanga Kivumbi gyali ali mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi Military Barracks ya SFC oba gye muyitanga Katabi gyali bulungi nnyo akyamwina kiki ekimubeezezaayo 1 Mwanga Kivumbi si muntu omwangu okumenya okuteeka ku maviige musajja mu Isiraamu ebyobufuzi abiruddemu talyankuzibwa ate naddala ng'akkiriza Mukama we Katonda n'emyaka gy'amuwadde okuba nga badde akyaliwo so buli kintu kyonna akirabye newankubadde muyinza okuba nga ali mu DP yafaafaga neevaawo najja mu national platform be yali nabo ne batulyamu olukwe ne bagenda ye n'asigalawo n'asalawo akolera eggwanga lye byonna ebimutuuseeko tebimutuuseeko nti abali tayagala nkyukakyuka badde ajegajja badde alwanirira era obugumu bwe n'obuvumu bwe bumuleetedde okutuuka kweno embeera naye njagala kutegeeza bannayuganda n'obbagumya Honorable Mwanga Kivumbi gyali ali mu mikono gya Daily Drinking General kiki kye bamwagaza bamwagala omwenyigiriza mu ngeri yonna esoboka bamuteeke ku maviivi agwemu essuubi akkirize enteeseganya wakati we ne Museveni era wetwogerera essaawa zino muhoozi n'abanene mu gavumenti saako n'abayita ba opposition bagezaako nnyo okunyigiriza Honorable Mwanga Kivumbi agonda sinkana ennyando ezofeeri naye njagala bagamba essaawa zino okusinziira ku bye mbagamba Honorable Mwanga Kivumbi akyakombye kwerima agamba talina nsonga lwaki asinkana Museveni talina nsonga lwaki ateesa ne Museveni talina nsonga lwaki yeetondera Museveni
ku kintu kyataakola era kyatalinako mutwe n'amagulu. Yagamba nti nze okwetondera Museveni oba okukyusa statement zange bwe mbanga wakufa sina kye ngenda kugamba Katonda oba Allah nti ate nakyusa mu bintu byaliwo n'enjogera bino. Lwakiri nsigala ku mulamwa nti abaakola ebikolobero byonna Katonda abamanyi era abalaba, nsigala n'ebigambo bye nayogera sisobola kulya mu nsi yange lukwe. So njalabaga nti Honorable Mwanga Kivumbi gyali akyalemedde ku nsonga ze kubanga musajja mukkiriza Muisiraamu akyagaanye naye nga kyonna ekiri okumunyigiriza mbwa Senkana Museveni. Era bw'anaaba agaanye okukkiriza ndoza kijja kwetaagisa ate ennyando kennyini okusituka ajje mu Tokya Chamber za mutabani we Kasenyi muje muyite Katabi agende ayogere naye. Naye kusinzira ku information yange kusose zange akyakombye kweri agamba tasobola kulya mu nsi y'olukwe, tasobola kweri amulukwe, ate byayimiriddeko bye bitufu kubanga tattanga ku muntu, talina gwe yali abbye, talina gwe yali alumizza. Kati kigasa ky'okuvaayo ganti agenda kuba mavi yetondere omusajja yamukolako ebikolo binanta abantu mu makage atamwetondere. Ekyo yagambe agakyagamba tekisoboka. Kale yembera njagala obagamba nti byonna bitambula ku mutimbagano abika yabikanga ne Honorable Gyali. So mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo. Bwe mmala okuyisaawo ensonga eyo, Godfather Wuna avuddeyo n'alyoka agamba nti nno olukwe lwa Honorable Justin Nammere n'olukwe lwa Honorable Balamu nti munnange baagala kubeerako ab'opposition mbu be bakwata. Mbwe ebyo byonna bye bakola baagala kubeera nga bakwata ab'opposition. Katumuku abeere ng'abikunnyonnyola. Honorable Balamu, tomalira abantu biseera. Ne Honorable Nammere temalira abantu biseera. Ekigendererwa kyakwata babaka b'opposition mu basibe. Kubanga singa Balamu baali bakimanyi nti NRM be babba ssente z'omuwi omusolo ku district, eno follow-up teyali baddewo. Naye bakimanyi bulungi nti obubbi bw'oku ssente z'oku disitulikiti buli mu babaka b'opposition, kubanga ababbi bonna batya ab'opposition okuboogerako, kubanga ab'opposition baali beekolamu n'ekibiina nga beeyita ba whistleblowers. Kati nga toyina ky'osobola kubba ku kitundu nga tobenga ejinze. Kati bano olwamala okitegeera obulungi nti obubbi obusinga ku district buli member wa parliament aliwo kulondoola ssente ya muwi wa musolo naddala ku district level, emirimu egikolebwa n'abagikola. Njagala obuuze Namboze, lwaki ekizimbe ekyazimbibwa Museveni nga private wing, manya ekyazimbibwa Museveni ku district e Mukono ekyeddwaliro bakifuula private wing, era abagendayo basasula busasuzi. Lwaki? Mugende mbuuze Namboze ababuulire ensonga eyo. Lwaki? Buli mubaka wa opposition wano toyina ky'osobola kubba ku district nga tomwengejinze. Toyina muvuyo gw'osobola kukola ku district ku ssente eweerezeddwa parliament wansi, kuba bagiraba ng'egenda ne bagigoberera mpaka ng'etuuka. Era ababaka b'NRM ezo ssente bazitya kubanga bakimanyi ab'opposition bagenda kikozesa ng'oluwenda okubakuba. Era ne bana ab'oku district ab'NRM tebabatya, batya ab'opposition. Gwe weewuunye lwaki abasinga okukuba enduulu Balamu ali mu kabampaane, Balamu ne Nammere bali mu kweraga, njagala mpeeyo w'NRM n'omu. Ab'NRM baali badde mu kutya ng'era be bakolerera okulaba nga Balamu avaayo. Naye lwaki ab'opposition be batya? Nabadde ndaba awo waliwo ekisajja kino ekyali kikola komedi wammwe ku TV, bakiyita kyani ekyo? Kyeyune, oba Ivan Kyeyune. Bwe bagenda kuteeka wansi ebikola, simanya ne Munyagwa byalimu. Lwaki bateeka wansi ebikola? Bwe babasasula ssente entono, lwaki ba-applyinga ku mulimu ogwo nga bategedde ssente zaagwo? Bwe bamanya ssente lwaki tebaalizayininga? Ssente zigabanibwa.
naye ow'omudomo ku district gwe batya ye mubaka wa opposition ne kansala wa opposition bebasooka okuwa ssente nga ne bannazibba. Era anti-corruption court bw'enaagenda mu maaso bino ebifuula serious, mugenda kulaba nga ababaka bammwe bulijjo abasinga obbakaabirira be bakutte. Teri mubaka wa opposition ayagala luguudo lukolebwe kubanga kwasabira akalulu era okulaga gavumenti nti tekoze. Teri mubaka wa gavumenti ayagala ddwaliro likolebwe. Teri mubaka wa opposition mu gavumenti ayagala ddwaliro likolebwe. Teri mubaka wa opposition ayagala basawo babeereyo kubanga kyakozesa okuvumirira, tayagala kitereere. Bwe kitereera talina kalulu. Mu kubonaabona kwammwe, poor service delivery ye surviving sub opposition mu politics we Uganda. Kakati waliwo amasomero agalina emmotoka nga abaana bazirinnya buli lunaku. Nga buli lunaku emmotoka etwala abaana basi ku ssomero ne bakomyawo ne ba dropping. Kati abo banaagendanga buli lunaku wa education officer. Tutandika okubanga tetuteeka mateeka mu nkola ya fire brigade. Tugambe bugambi nti kati na kino kyagala nti basi muzisiige rangi zonna zitwala abaana, amasomero tegalina basi. Mpozi nga ministry eddayo yo ejje mu parliament esabe ssente tuteekewo basi z'amasomero tuzizzeewo olwono tulyoke tugambe tuzisiige rangi. Naye ng'omuntu akyagenda n'apangisa basi wali mu basi z'Abanyankole, n'apangisa basi wali n'apangisa Kamunye mu paaka, tosobola mugamba nti ate gisiige rangi yaki y'essomero. Awo bagenda kufuula okulambula very very expensive kubanga omuntu kijja tegeeza nti ajja kugula basi agiparkinga awo nga yo ya business age ya kutambuza abaana mu masomero. Kati olw'okuba akola biseera bigere kitegeeza alina okulinnyisa emiwendo ne gigenda waggulu. Ekirala n'amasomero galekerawo okulambula in a particular term. Abaana balambule throughout daya kuba kati bagamba nti olw'okuba buli ssomero lirambula emmotoka e Kampala teri, kati omuntu ky'ovola basanga ennungi ziweddewo n'agenda ne kyasanzeewo olusi bye bivaamu okutwala emmotoka zi DMC. Naye nga ekyogamba nti nno yes ba ministry yagala basi z'amasomero zibeere ne rangi ezigule. Tuddeyo ffe twalinga wano ku bishop nga tulina basi yaffe nga local governments ziddemu zigule basi nti Mukono municipality ebeerewo ne basi nga 2 ez'amasomero nga tuzipangisaawo ku Mukono municipality. Mukono district mujjukira wano twasondako ku basi mu Lukoya mumumbulize sente ze twamuweeza basi yeekomezaawo atulete sente zaffe yali agenze nazo kati tuzaagala. Bateeka ku buli mulwa musole sente nga tugula basi wano yaddawo tujagala. Ebyo kyekijja okuyamba nti ministry ya tourism ebeere ne basi nga tusobola amasomero opangisaayo ne batambuza. Ne gavumenti yo bw'enejja ku buli buvunaanyizibwa n'ebwejjako kyovola abantu tumaliriza tuli mu mikono gy'aba private people abakolerera profit. Laba mu basi eno director yabaddemu, abasomesa baabaddemu, driver baamulabudde, naye nga bonna ekigendererwa kyabwe bo kiri gamba tukole trip tugimale. Kyannaku nti baafudde naye singa babaddewo twalibadde tubanenya nnyo because bagambye nti bali baamugambye abaana katuba kutwalireko basanga eri wansi, but because it had a financial cost nga tasobola kukkiriza abaana kusooka bajja mu basi emmotoka entonotono zibayise ku lusozi. So bategere obunafu bwe bwavudde. Ebasi teyagudde lwakuba yabadde yakala bbulu nti bwe bakuba yakala orange. Ate ekikopo kigenda kutwalibwa ku zino ttiimu ennyakwe ekuli emu egenda okukitwala. France, Argentina, Brazil ne Portugal. France, Argentina, Brazil ne Portugal kwe kuli emu gye bagenda okuwandika ku kikopo yegenda okutwala World Cup. Nya mukakomyanga wakatami ng'emu ku nnya etutte njogedde zikyalinga 28 kwakawandukako nnya zibadde 32 kati gwe bakuba yaddeeka ku ddwaliro basookako ggwanika
ekivvuunulwa nti agenza okunona obulamu akyasobola obutaddaka. N'anaalagula n'afa tazivuga ng'agenda mu ddwaliro. Agenda ku kyalo n'alabako omulamu pekeyaaka atalina yadde wamuluma. N'amugamba nti gwe Mukama akindaze enkyo kyayinza obutasimadduka. Naye toyinza kugenda mu ddwaliro ewali abayinga kuliko n'eggwanika. N'oga nti Mukama akindaze nti mu balwadde bano waliwo enkyagenda okufa. N'otakoma na ku ekyo. N'olambula woodi nnambirira nnya. N'oga nti mu woodi zino mulimu omulwadde agenda okufa. Nze Mukama akindaze ng'ate yazimba eddwaliro yasookako ggwanika. Olowooza eggwanika baliterekamu migugu gy'abalwadde? Toyinza kulagula ttiimu nnya nnambirira nti Mukama akikulaze nti kwe kuli egenda okutwala ekikopo. Mukama tateebereza. Mukama asonga busonzi. Ebigambo by'oyogera bw'oba obijjira ddala mu kamwa ka Mukama nga bw'olimba abantu. Mukama amanya enkya. Olaba yatumanya nga n'okututonda tannatutonda. Mukama amanya anaawangula. Katoyinza kuyimirira ku katuuti ke n'ogamba nti opuliikinga kigambo ky'ojjidde ddala mu kamwa ke n'otandika kuteebereza. Ku Portugal, ku Brazil, ku Argentina, simanyanga ku Germany kwe kuli egenda okutwala ekikopo. Ttiimu nnya. Ate yagenda alondamu eziina abazannyi b'amasavu. Then kituukirire enjajja atuleekaanire nti nze Mukama yakindaga. Senga Mukama yaba akikulaze yali kulaze ttiimu emu. Senga Mukama ye yali akikulaze yali kulaze ttiimu emu. Obwo si bunabbi. Okwo kwali kuteebereza. Mukama tateebereza. Kyokka ate ne wakati mu kwagala okukozesa olukujjukujju okwefuula nti Mukama gw'ojja ekigambo kyo kijja mu kamwa ka Mukama era yakuswalizzaayo. Ekiraga nti obuulira bibyo. Tokyabuulira kigambo kya Mukama. Tokyayina mafuta. Anaalagula enkuba talagula ebinze emaze okukwata ku ggulu. Alagula gwememula n'agamba eyinza okutonnya. Alagula ebinze oyo abeera mufere kubanga bwebindabinda. N'omuwera aba asobola okukiraba nti ekiba kiddako kuyira. N'omuwera aba asobola okukiraba. Obwo toba tolagudde enkuba ebinze. Tinaatonya. Lagula nga gwememula. Oba bwebindabinda gamba apaana. Tegenda kutonnya kubanga kalenge abeera alagula nkuba. Ne World Cup bwayimirirawo abeera alagulako ttiimu emu egenda okuwangula. Omukulu yagenda yeetoziirana mu ttiimu ezisinga abazannyi abalungi. N'agamba Mukama akimulaze kwe kuli egenda okuwangula era n'aleka nga atulaalise nti akatambi mukatereke kubanga ye yali kusuwa wini nti zino ze zisinga abazannyi abalungi. Kwe kuli egenda okuwangula. Mukama akuswalizza nawo. Naawo Mukama akwambuliddewo akulaze nti wadde wayogera nnya era tekuli neegi etutte buwanguzi oyina amafuta oba togalina. Ekibuuzo kiri kimu. Oli musumba. Waliwo bendabye mu comment section nti yali awa prediction ye. Senga waliwo emu etutte wadde yalagula nnyingi. Yali badde yali awa prediction ye. Owomo yali tundiddeko oilo ye gwayita amafuta butto. Gomanyi olive oil gwe yali tundidde okwo ye gwayita amafuta. Senga waliwo etutte ku ezo. Lwaki efuuka prediction nga kimaze kugaana? Musumba tawa prediction kubanga Katonda ta predictinga nkya. Katonda amanye ekinaabaawo enkya. Lwaki nakyusiza ekibiina eno y'ensonga. Uganda yonna ndowooza tewannabeerawo ayiwa mu kibiina kya NUP nga komanda lwa nsonga ensi tesiima. Tewannabeerawo ateeka ssente mu kibiina kya NUP kusinga komanda.
ebyokulabirako mbirina. Kiri kizimbe kyange kyemulengera wali kyagenda mu 2021. Waliwe bazimbye ekizimbe kya kalina, kizimbe kyagenze mu 2026. Eri kalina gyolaba bamanerenda kati be bagivunaanyizibwako n'amaduuka gali. Ezo na sente zagenda mu NUP ndi mabanja eyali billion emu ne millions 10 kati bagala billion zimeka byonna okubinziriza gwosobola okuddamu n'obeera mu kibiina ekikutuusiza mu mbeera bwetyo nga bakulaga tebakwagala kati NRM banjagala bampadde kaadi nze Furaga Beyala wa NRM nze Furaga Beyala bampadde kaadi mu kibiina kya NRM era ye tiketi gyendiko saateekamu yadde 10 n'eki yenjawulo eriwo naye mu NUP nateekamu ssente empitirivu mu 2021 tebampa kaadi nateeka milioni 3 mwago 2026 billion emu ne milioni 10 n'olukaaga lwe nawa Kyagulanyi n'avaayo n'agamba simuwanga milioni zange 6 ngamba ensinzibo bye ngenda okola ebimu ku ebyo bye bino entalo ze mbaddemu zibadde empitirivu ngenda akakasa nti ekyalo Katooke nkisoosowaza mu bbanga lino ery'emyaka 5 paka 2031 ngenda akakasa nti buli kyalo Munansana municipality kirimu obutebe kirimu tent kirimu amasefulya kirimu ebikopo kirimu buli kimu n'emizindalo public address ngenda akakasa nti ekyalo kyange tewali muntu ajula mu buli mbeera yonna nze bya sente nedda ntunulira kye bayita omuntu mu buli mbeera yonna nze embeerawo sigenda kukyuka sikambuwala ndi kamu ne bompita ndi sentebe jangu nze setwalira waggulu nze ndi down to the earth mbeerawo mu mbeera zonna so nsaba mu mbeera yonna abantu bange banakatoka be bano bane mumbeererewo and I'm very very sure my people are going to vote me. They are going to line behind me. It is going to be a very long line from here like up to there. Why? I have been good to them. I've been there for them. I've been doing everything good. I've not given them hard time. So as a chairman, this is the time to appreciate what I've been doing for them. Bwete tambudde wadde mulabi mulungi alakuwa kumira ku Newspark channel kankusabire ngo subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.